So she created that group. It has small boobs. Bayitani? Small boobs. Boobs like amabere. Lwaki bagituma group ya mujita small boobs? Cause fenera balimo. Obere butini. Hey Charity. More of all names lwaki yalonda yeeki. Mulimu bameka. Tekyaliko kya nnamba. Tekyaliko kya nnamba. Okay. So mwemuli yafuna mirimu n'ateeka omwo n'abayita. Nga yafuna mirimu like nakubira nagamba vika oli leero tiwendi enkyawo oli nti wendi tugenda kwesanga wano kati nobeera awo enjala nekukala tebaba waayo kyakulya oli waaba alina omutima omusaasiza naye kati Rolex kuva kumakya paka kiro nobeerawo kuva kumakya noyiriba ekiro paka eyo ssaawa nga 8 kati ate nga life y'okutambula ekiro nagikoowa kati wano nzina kati mwalimu abasajja abaali bayitamu oba baali bakwatanga vidiyo yali ampadde ekikonde mukwano oba 2 oba oluusi director waali omuyimbi taliiwo kati nobeera awo enjala nekukala tebaba waayo kyakulya oli waaba alina omutima omusaasiza naye kati Rolex kuva kumakya paka kiro nobeerawo kuva kumakya noyiriba ekiro paka eyo ssaawa nga 8 kati ate nga life y'okutambula ekiro nagikoowa jjukira nga nva wala niyamba nziwummulemu. Okay, tuliko that with media, go subscribe, follow. It's a weekend. Era weekend isazewo mbalite ku mwana muwala agenda kuba introducing. She's a dancer. Badansa bana abamalayo. Agenda tubuulira her story, watandika okujja mu bino ebintu, the challenges, videos zabaddemu, TikTok challenges, byafunyemu encouragement emyaka gyabazi naye alina omuntu gwanfaananira bw'atunula bw'ati enseka ate omuyimbi wange ndudde naye era agenda mukola akafaananyi nkamusinkire ngamba nno mwana muwala waagwa mwenako oluganda bakugamba ofaanana ani gwe nga gwe era abasinga bagamba nfaanana Sindi nkulaba kunange mbadde ndibone ngamba omwana ono ngaafaananyemu Sindi konze soka obuze ku bantu manya gange mpitibwa kale my stage names I'm called Bigger Boss. Emisanyufu nnyo okubeerako. Agaddala ne bakuyita ani? Gaddala ng'amadde njagala kugeesigaliza. Lwaki? Olina bakubanja bakunoonya nga babalimba amanya. Mumanyi n'ofera abantu ne balimba amanya. Kati lwaki omuntu oba omu erinnya eritali liryo? Okay, kambagambeko limu Elizabeth. Old fashioned name, amanya gaba queen abedda. Your parents mad. It's my mom's name. Oh yeah. Abasinga be bayita ba Sarah, Elizabeth, ba agamanya bwe gata. Baba alijja kubazadde bo babasenga abo kuba gamanya gadda. Yeah. Weddira ki? Nabo ba sediro bale nabasiri muganda. Oh, you oli muki? No. Okay. Both parents abanyankole. Yeah. Okay. Kale. So, tuli ku Truth Media. Ndine Bigger Boss. Ebintu bya dance bino bitambula biti. Ebintu bya dance nga era womanyi teri mulimu gutali mu challenges. Naye kisinzira n'engeri gyewe brandingamu gyewetwalamu ng'omuntu. Yeah. Okay. Kale tutandike endoza ku Genesis. Wasoma? Wasoma kyenkana ki? Wakoma musinyafo. What happened? Why did you weyongerayo?
course, now imagine like okola single mom. So ate ninayo baganda bange abalala nga tewali ssente bulungi. Okay. Nogamba. Seyongerayo. How old are you now? 23. Omuntu waijja n'agamba akwongerayo ku high education ogenda okkiriza? For now? I don't know. For now, smile. 23 okyali mwana muto. Oh yes, kale gwe owulira oli muntu mukulu naye mu by'okusoma okyali mwana muto. Ne senior 5 oyingira. With your body olaga nti osobola oyingira senior 5. Sigambe kya bumpi but your looks okyasobola omuntu ayinza n'okubalira nti oli mu 20s. Noddayo n'osoma. Simanyi oba nti asobola. Kiki omutwe gwali tegukwata bulungi? Si butakwata bulungi naye sikiwa. Okyasobola okuddayo n'entuula mu kibiina. Wakunaaba? Si kunaaba naye. Tokyewuliramu ng'otudde mu kibiina? Sikyewuliramu. Ogenda kale senior 5 tugiveeko ne senior 6 n'osomayo course. Osobola. Olinayo kati okola biki apart from dancing? Kola byambi. Oh, hairdressing, eh? Yeah. Naye zo weerabidde ozikwatamu. Ozikwata bati? Ozikola mu ka hairdressing. Kyokka ate muokola. No, omutwe gunnuma actually mbalina nazisalako. Omutwe gunnuma. Like mbadde n'enviiri nga naakazisiba nzijjayo. Omutwe gunnuma. That's why it's best. Okay. Wakulira wa? Nkulidde Wangi. si wangi naye nkuliddeko Kanyanya. That's Gayaza Road. Yeah, nenkulirako ne Kalere. Still Gayaza Road. So uli mwana wa ghetto mukko? Yeah, I would say that. So awo naona obadde na mama. Then the dad? My dad, Daddy. Mu communicating. Mwogerako nnyo. Oh, baba tumuleke. Kasitogana tuyagala mwogerako nnyo tumuleke. Ayinza okugalamiza. Omunnyonnyola lwaki wadde onjogerako. Okay. Njagala to the main goal, it's the dancing, mazina, biki bino bye mubeeramu music, biki kati bye njagala tugendemu. So I've had the humble background of yours. Wakola na single mom. Mukanoonyamu wano na wali n'osobola obeera alright. Kati bino ebya okuzina byo bitandika ddi? Omaze how long oli mu dance? Kale nze wembalira nti we nabitandikira. It is 2020. Okay. Yeah, because nali nga mbyagala naye my mom yali so strict. Ate jjukira ekyalo kyenakulira mu Kaleere kati nga tanzikiriza ng'abaana babeerako bu groups ku kyalo nampulira bwegomba naye nga tanzikiriza kugenda kuzunga ku kyalo nga mbeera waka nga mbeera mbirengera mu Kamuuli. So I had a friend yali asomera eyo Kawempe kati ebyo ebya MDD nga balina batrainer abajja ne babatraininga. Okay. So nga waliyo omukyala ajja n'abatraininga bamuyita Nunu. So nga Nunu ali interested. Nunu the stage boss. Yeah. Nunu wange. Yeah. Abeere no mu kizungu. Hey, Nunu, I know Nunu. Yeah, so nga she's interested like okufuna abaana abapya. Ate ndowooza nga batototo. So my friend took me there. That's how I joined. Kati mukwano gwo okutwalayo before ye yali akimanyi nti weegomba okuzina? Yeah, of course twali tuzinanga mu church. Nga ofuna time ezina
mama wakulekera. Nawandekera. So yeah, kati awo nenjoyininga Vikings. Yes, nunu wa Vikings, yeah, true. Yeah, nenjoyininga Vikings ng'abawala bokka. Like actually mwe nayigira nnyo okuzina. Naye like okuva dda ku ssomero nze ebintu bye mbeeramu bya kuzina. So okuyiga ennyo okuzina nakuyigira mu Vikings. Okay, nga mulimu ne nomuwala ya sinyali ngudde mutwe. Mulimu Brenda, mwalimu Tyra, mwalimu waliwo omuwala omuddugavu almost mulimu AGM mwenkanankana mwawo erinnya ligenze so nno sigadde sijja byogera gyali saawa zino yaŋŋamba kati akolere side ze. Okay, so noyingira Vikings. So mama okyamuyisa mu kikitya? At first nga sinajoyininga Vikings group gye nali like yali abalenzi kati nga baagala n'abawala. So nengamba kantryingeko kweno group nenjitryingako naye nga jjukira like bya performance za kiro nze naye simanyi nti waliwo n'okuperforminga ekiro mu mabaala Yeah, they do. By then nali simanyi kati then lumu tugenda tukomawo kiro ssaawa nga 6 tukonkonako jjukira nasooka saama binanzikiriza kati we twakomawo ekiro ngamba boy byamazina byesonyiwe yakugambirawo yaŋŋambirawo naye nga zijjukira nkuze nkyagala awo omaze senior 4 nga naakagimala ngamba mani asaaga kati olwo ogimaze nga okimanyi ogenda kweyongerayo nga oba already mami amaze okugamba nti wano ekyo kiwedde okweyongerayo soma nakimanyi ngenda kweyongerayo ngamba mani asaaga siva mu mazina oba kikyaleetera mami ogamba nti teweeyongerayo si kyekyamuleetera so kati ye reason lwaki yali aŋŋaana nga omanyi yali amanyi ngenda kwonooneka kuyayuuka ebintu ebyo so group ate gye yali abalenzi kati nga faba tebatufaako nnyo abalenzi nga tebabafaako nnyo nga tebatufaako nnyo nga bafuna shows baperforminga bokka biki ate nga be babayita ate nga bakozesa training like nembivaako nga ndaba tokomawo namami ekiro tabyagala. That's how I joined Vikings. Kati yo yakukkiriza? Nagendayo lwa mpaka kati nga tubeera tukola rehearsals biki kati when I joined Vikings like nga mu mwezi gumu ne tufuna gig yakugenda Tolorero ye nkomawo ne sente kati nga kanaku nga bwe tukola bu shows nga mu week tubeeramu nga shows nnya kuba nno mufasi kati nga mbeera nsevinga nga kati nga mbeera nziwa mani kati nga mu mwezi nyinza okubeeramu nga n'emitwalo 3 so yo mwali mupangisa okay alabanga kasete kayigira kati nabanga takyandiko nnyo ye ate ne mulaga nti still nkyali oli lwamanyi little girls mommy so nandeka okay nakugamba nti kati genda awo notandika okyaliyo mu Vikings kiki buzibu kiki ekyakugjayo Vikings wagimala mubanga ki Vikings jukira kuba 2020 is it 2022 myaka 2 ku 3 kiki why did you leave nga womanyi era naawe byabawala ninsalawo ebyabawala sibimanyi siri muwala byebiriwo ebyo nga ongambe nga bimanyi ebyabawala nze ndabimanya ddi atali muwala kale kyengezaako gamba nga omanyi ebyabawala mubulamu like yombayomba buli kiseera bukiki kati ng'ate nze siri muntu
wakusika muguwa kusikagana muntu na muguwa kati awo nenvaayo kozi twalimu abawala nga tuwera waliwo n'abalala wabaavaayo oba walinamu ku ntondo saalina olabika entondo olabika watuukasalina ntondo just natuuka ng'omuntu nenkola decision nengamba oba walinamu ku mpisa embi noonye kusipa nedda bange saalina ntusambi okay nogira kati omuhungu n'omuvinga on noddawa nensigala solo okola kati oli solo yeah from that time emirimu ogifuna yeah I've worked with so many artists yeah in so many stages tuli mu 2026 2022 wagenda solo kati njagala osooka ombulire olugendo lwolwo omaze okuva mu Vikings ogoyinze solo olugendo lutambula lutya okutuuka wano wooli the good the bad the ugly the challenges people you've met on the way baani abakuyambyeko where to totya are you still staying with mom? Not really. Myaka 23 wanibadde okyali wa maama? Yes, mbeerayo. Naye like wemba ndi busy nnyo. Jjukira like wabawala jamuddayo. Abeera sayidi ki maama kati? Abiri wala. Kati eno bw'oba tosuze wa maama obeera wa boyfriend? No, I stay with my uncle. Tonimba uncle? No. Mugana wa maama wo? Ya akuwa peace okukola byonna by'oyagala? Yeah. Okay. Manye wala mmanyi tuli mambo oyo daddy oyo uncle kumbe. Okay. So tell me your journey here. Ogenze solo. Ngenze solo by the time like when gambira nti kanyenge solo naye nakamala okukola concert ya Shiba yali ku Serena ya 2 days. Waliko? Yeah. Oh. Wow. Okay. Yeah. Ani yakurecruitinga? By then nali nkyali ko mu Vikings webate. So like jokita yayita auditions kati ffe twagendanga group ne tukolanga group but then nga baagala kulaba omwomu yeno gye bakolera wano e Munyonyo nazikwata nzira ne ku channel yange okwo mugende muzikebereko gundi auditions za Shiba eza gundi nzirina okwo mwali wano nga gundi ekyaliwo wane Munyonyo bayitawo batya. So Kathy yali abakwasaganya? Kathy yali atukwasagana naye jjukira kwaliko bajjaji na kuliko Rita Dansol, yes, I remember. Yes, I remember. So Rita yali amanyi kyesobola okukola. Kuba Rita mukwano nnyo gwa Nunu. Yeah. Nannonda ate ne Ron Mulinga naye ndoza yalaba ekyenjawulo munze naye nannonda. Yeah. Walina akabega ka Rita, kuba Rita ne Nunu baali bwe bati. By that time balina rehearsal room yaabwe ngeri wano ku ngagenda ekikirira ensambya ku Dike Plaza. Kabega ka Rita, kozi singa kali kabega ka Rita, singa abasinga mu group yaffe baabatwala. Yeah, singa abasinga baabatwala naye baalondamu nga basatu. Okay. Oli mu Vikings, oliyo toliyo, ogenze mu rehearsals. Genda mu maaso. Yeah, ngenze mu rehearsal, mu auditions, tugenze mu rehearsals. So ne meeting like different dancers with nice experience. I loved it. Yeah. To this Serena concert. Yes. Yeah, it was really fun. Kola n'abantu ab'enjawulo like bwe nali mpulirako obuwulizi kati nga
Mr. Ron Mulindwa like naye mulira bwezi nego okumulabako like nga negoma okukolako naye so nenkolako naye like that experience Cafe Patra was really great. Njukira Ron Mulindwa yalina obsessions and she came from yeah but before then like nze nali mu group naye nga nefunira connections yeah. So like there is this girl, she's called Charity. Mumanyi Charity mumanyi. Kali nyinza kuira mu goni mu industry nga ngira mu aba dance nestamanya Charity. Charity has been there. Charity actually nakulabyeko naye. Charity ayambyeko abaana bangi. Charity ayambyeko kuli waliwo n'omwana omulala nakabo interviewinga awe mabegako bamuyita Angel Morgan mumanyi. Charity amuyambyeko bangi. Yeah, so Charity twesanga ku shoot yali Anina Rose. Yalenda like fire, Balita fire. So like she saw me, I had a friend. That's before the auditions the Serena. Yeah. Yeah, I had a friend with like Benalina Nzina by then. She's called Queen. Yetakati Badili. She's called Yetani? Badili. Badili. She's called Queen. No, she ita Badili. No, her account had issues, so she had to change the name. So yetumali nyabbi. Then a mass. Badili. So like Charity natulaba. Natugamba, you guys are so great. I would like to work with you. So like nemba kati Charity naye yanyambako okujoin like of joining the dance industry. Jukira obeera mu group. Like chances ezimu oba tozifuna. You hardly noticed. Yeah. So like nengenda nga meeting abaselebu ab'enjawulo like she really helped me so much. Yeah. Okay. Ate wo meeting Charity ekitegeeza bamacha oba ogenda bafuna oba ogenda kufuna ba DVD bani because I've seen Charity with so many. Okay. So obadde tugenda tukako ku mu videos obadde ko jazinnyonnyola obadde okyambulira that journey ogenze ku concert ya Shiba ogamba nti kati awo Vikings njitadde. Did you talk to Nunu ogenda oba wakera bukezi n'ogamba Nunu Tolidde mukompuliza? Yes, nakera bukezi. No chita. Did she call you? Batakyakulaba? Yeah, she called me. Ngamba kyasobola. My journey in Vikings has ended. Okay. But I appreciate her. Definitely. Yeah. Those 2 to 3 years they are cool. Yeah. Okay. Ogenze kati awo. Yeah, like meeting the Charity, tons of meeting our dance ab'enjawulo by then. Charity alina group awo nga Shawntix bonna baani. So netandika okuba nga meeting abazinyi ab'enjawulo. Like nga meeting ba celebrities ab'enjawulo bengalinda otako omulosi. Ngani? William. Oh my God. Banji. Ngolo mama mukubira kasimu omwereza ku busente. Sure, nyinza obutamuweereza nga muweereza ngera mukubira kasimu nga kati ngenda kola no. She's like, I'm happy for you. Okay. Nga muyimbi kigwa meeting by that time n'ogamba wali tolotangako mu meeting. Of course, kansogere ku Shiba. Yeah. Like nali
nakati mwagala naye before nga sinamumiitinga nina mumiitinga kushiba nalenga mulengo mumiitinga kushiba era kasita bannunda weebati mpulira nga like oyo mugagganye but ngenda tula mu video zange ndabe nyinza okulabamukko because the video is there. Okay. Ngenda tunulamuko kulwa abaana abajja oyinza okuba ono nakulaba naye wali katono nga tolabika. Of course nali katono. Olaba kati oli mutono kati oli wali ki? Nali katono. Okay. So bayimbi ki b'okoze nabo videos ki z'obaddemu? Abayimbi beekoze nabo Yaffe. Waliwo the Viper ranking, Rhythm Killer. Ziringa beat, ziri beat actually. Waliwo gye bayita Controller. Waliwo gye bayita Rhythm. Okay. Then Tubanye abalala omanye batandika obbambuza ate obuyimba bugenda yogera bwegezi manyaga abayimbi kale b'okoze nabo. Ani omulala awo nandibeerabira ate concerts ki ng'ogyeko eyashiba z'obaddeko z'okozeeko? zeekozeeko nakolako ya Famaika eriwa yonna eyo gye yateeka ku African. Yeah. Nenkolako kuyanyi omulala nakolako neyashiba like gyeyaddamu nesingi eya bato wali kusaidi ki? Mumalizi na kusaidi ya shiba okay. Ini mwena muli mugundi yemo Morgan yali kusaidi ya Cindy gwe ngoli kusaidi ya shiba mwena muli butono Okay. Yeah. So how was the battlefield? It was a great experience. I enjoyed that show. It was really a battle. Si kubayimbi bokka naye ne kubazinyi. Twakuba omuziki omanyi kola kukutuka. Ng'omungana temujja tusinga naffe tujja basi. Waliwo yali ankubye ekikonde. Kusaidia. Jekira waliwo. Kati wano nzina. Kati mwalimu abasajja abaali bayitamu oba baali bakwatanga mu video kiki. Yali ampadde ekikonde mukwano. Owa video. Yali ampadde ekikonde tokero tuli performinga. So mwatuuka muli mu industry. Jokira waliyo mikwano gyange waliyo oyo gwekugambyeko kwe. Kati ye yali side. Nga mmanyi omukubako oluuso ne mugamba otulabya. Naye n'akugamba naffe tubaleetera. Kwegamba nga mutaddewo that kitegeeza abayimbi baali banyumirwa nga nammwe baddanse nomunyumirwa. Tojja kunsinga tujja basiiga. Nazo mwazikolera auditions? No. Babayita buyisi? Ani yabayita? Kase. Wali okoze ku ya Serena so. Kase n'agamba oyo omwana naye ndowooza baali babalwanira bulwanizi. Njagala gundi handpicking. Okay. So ebintu bino ebyamazina wabijjamu gwe mu kubijjamu wali olowooza olifunamuko ekintu ekyamakulu oba wabirowooleza otya ng'obiyingira? Nebirowooza ntya nga mbiyingira. Gwe ki ekyakubeeranga mu mutwe? Kyambeeranga mu mutwe omanyi like nali sinaabijoyininga kati nga mbeera ewaka ndaba abaana mu vidiyo bazina. Nange ngamba banenjagala mbeereko ku TV. Nga gwe kyofa? Nga kyenfa njagala mbeereko ku TV. Kati nze nga simanyi nti waliyo ki ssente nga simanyi. Nze nga just nalina passion yaki? Dance. Ya dance.
nga bannange nange njagala mbeerekawo ku TV awo ng'abantu batudde bandaba. Maama agambe nti oyo muwala wange. Yeah. Kumbe waliyo ssente zimanyi. Era ne kasana omulundi ogwasooka neeraba ku TV ne ŋŋamba kinali njagala. Kati olwo ekyasente kikujjamu ddi n'ogamba naye kakati ndowooza ndabika sikyakulabikira ku TV waliwo kubaawo akasente. Awo oba nga mu weekend mazeemu omwaka. Nga bakutandise okusasula. Nga batandise okusasula. Balinga batusasula naye nga fakimu kuzinya. Nga okyalimu kiri. Balina okundaba. Kati of course netandika like okufuna responsibilities at home, like nga nina okuyambako mami nemanya nti kati sente tayingira. Okay. Birungi byofunyeemu mu bino ebintu byokuzina? Ebirungi byenfunyemu like okulaba nganze like okulabirira mami wange mostly yeah mostly like mulimu ebintu byemukolera like nagamba kale mulimu ekintu kyomukolera like n'atakkiriza nti okijje mu mazina. Yeah, koze yali tamanyi nti amazina omuntu asobola okukolamu ssente n'abezaawo obulamu. Yeah. Like omanya batwegomba nnyo kati nga mulimu obuntu bweweegomba n'ogamba kino kankole oba wenfunira sho bwe bati nina okukola kino ekintu nga togenze kusabiriza. Togenze kusabiriza. Kale ekirungi kyengafunyemu nnyo kutasabiriza. Naawe okimanyi nti abawala bamusabiriza nnyo. Olina bawala n'olaba abasabiriza. Kutasabiriza like ate okusabiriza kuleeta ebizibu. Kutafuna mize nawe omanyi. Obutasabiriza. Ani era ojja kgenda osabirize ate nawe bakusabirize era omalirize. Okay. So nga tetunagenda ku challenges oba ebibi byofunye mu industry ya dancing, bino ebya TikTok obifunamu because I'm seeing your page these days teriiko nnyo content nti oyina video gy'otaddeyo nti obadde mu video y'omuyimbi, but I'm seeing more kati of the challenges and even the outfit z'oyambala olumu ziba a little bit skimpy. Maama wo tekimulumyamukko omutwe ng'akulabye naga mwana wange ate nzina engoye ya outfit buzibu ki? Kale yatuuka n'amanya at first yali takyagala naye namunyonyola mugamba omulimu gwendimu twinolaga ku mubiri sometimes nokyusa ku nyambala si kulaga ku mubiri like mba mugulaza ate munnanga temugulaga so like yali tandabangako ng'ovuddeko nti ebyokulaba ng'oli ku concert performing so I did a video for Viper ranking. So actually yali tanagiraba sister kati webali kuba ku TV sister wange namugamba lamula wayambadde namugamba jangu olabe no teyamugamba jangu olabe wayambadde jangu olabe bannange ali mu video kati wenagende waka bandaze video yo onze video ki bweti ne bweti mama bwayambala obuuto namugamba bali baagala mu video teyaddaawo mbu kiki n'amanya nti kati ekyo kyaggwa omwana yasalawo. Okay. So with the kind of gyemwambala gyoba oyambadde ku TikTok the attires mulaga flesh emibiri giba wabweru eno mu society
abantu tebabalabamu bubi ne babalowooleza bintu ekyabantu kati mwakivaako omuntu asobola okwogerera naye nga tamanyi gwe mutima gwo nga tamanyi but like era naye nga omanyi most people bajajinga badansa bamanyi beetunda biki naye nga si bwe kiri babasibako okwetunda so siraba buzibu bulimu ate sigamba nti tukunamanyi tukunama like omanyi kye bayita okunama oli like kabinako nga naye kati mbika akabina kane konna nekalika like tolina gundi kyesinga obasibako ekintu kyokwetunda bakazi basajja bonna babajajinga kyekimu how do you feel olunga tudde nakigamba naye muwala gwe like wali ddala ababooda yayinza okugamba laba weetundira wagwe kano n'oyanga omutima gwennyamidde noyo omutima gwennyikidde n'oyira nga tolitegeera at first kyali kimalako emirembe naye balinamanya nti abantu bo webatyo baliwo okujajinga kati oli newakyogera nga si kyengu tekikuluma kati bino challenges mukola ku TikTok omuzifunamu funamu singako kati nza kati I prefer okukola challenge than okukola video shoot. Why? Lwaki? Video shoot baba wasente meka? Ani okwogera ku kya sente naye jukira video shoot ojja bakuyita ku makya ssaawa 5 n'otuuka mu kifo director taliiwo n'omulindira essaawa nga 3 oba 2 oba oluusi director waali omuyimbi taliiwo kati n'obeera awo enjala neekukala tebabawaayo kyakulya oli waaba alina omutima omusaasiza abaweekyokulya naye kati Rolex kuva ku makya paka kiro n'obeerawo kuva ku makya n'oyiriba ekiro paka eyo ssaawa nga 8 kati ate nga life y'okutambula ekiro nagikoowa jukira nga nva wala niyamba video shoots noziwummulemu kati sente ziriwo ezisinga okuzitowamu nga bakuwadde video shoot ne challenges like ezisinga obungi kisinziira abakwise kati challenges zino muzifuna zitana ba connecting ebiseera ebisinga challenges okuzifuna okukola challenges za videos actually when natandika okukola challenge za videos eza TikTok naye sibiriiko nnyo but then Charity yalina challenge awo gyeyakola eya Spice Dana eya Spice Dana njagala kutuwasa kati then n'atuyita twali like abawala nga tuwerako n'atuyita from then up to now kola challenge za TikTok so she created that group small boobs bayitani small boobs boobs like amabere lwaki bagituma group ya mujita small boobs fenera abalimo obere butini Charity of all names lwaki yalonda yeeki mulimu bameka tekyaliko kyannamba tekyaliko kyannamba okay so mwemuli yafuna mirimu n'ateeka omwo n'abayita nga yafuna mirimu like nakubira nagamba vigaoli leero tiwendi ekyawooli nti ngendi tugenda kwesanga wano weewati neyeewati nemukola ate makya mukwataganirawa
Kumakya nali mumanyi naye nga like sikolangako naye nga mumanyi nga twesanga ku shoots. So muzinyi kati awo kale kaŋŋambawo like okutandika okukola naye kintu kyennamumanyira Charity. Charity kubaako challenges price enkuganda. So like ne Makya naye ali mu small boobs. Kale small boobs yali just Charity yagiwabo like group yakuletenga group n'atuteekamu ng'ayagala tutambuze challenge z'oluyimba kati ye agenda okulanga bonna balonze obubeere tekuli. Obubeere nga tekuli. Okay. Ongambye ebintu bya video shoot wabivaamu wabiwummuza. Sabiwummuza naye sikyabirimu nnyo. Tokyabirimu nnyo. So oli okuyita for a video shoot ateekeddwa kuba ku kundi conditions ziba ki? Nze onkubira nkugambirawo olina okumpa transport andeeta kuba nva wala. Olina okumpa ekyokulya. Ebyo nga tebiri ku ssente agenda kukuwa. Ebitali ebyo bireke. Toli wa bbeeyi nnyo, emirimu giba tegiganye. Si wa bbeeyi. Nawe kimanyi nti no abazinyi Arusas tuzidde ku shoots kuba obeera ku shoot lunaku lulamba tonnalya ovudde waka opapa tolidde. Nkitegeera. Challenges zo ziwafuna mu video shoots ezo zojjuka n'ogamba naye bannange nawona eno challenge nayita mu kino kyabaawo. Video shoots bannange challenge esingira ddala tambula kiro budde bw'ekiro obwo si bwangu naddala ku mwana omuwala. Tebaba droppingako gye mubwera ne mumala okolina akabaka abatwala kolagana kine director oba si byankolagano tuva kukola ffenna olinamu akamotoka abantu ba droppingeko. Mulimu abataagala kumanya naye like omuntu gwenjukira eyatudropingako awo wetwakolerako nesende yali video shoot andi yatudropinga. Naye abasigadde tebaagala mmanya ate bintu byokusasula totunula bbali. Don't they bite you? Tebabaluma osobola okujja n'okola director n'akuwaako ekitundu n'akugamba omuyimbi tannamalayo naye enkya ngenda kukuteerako ssaawa nga 3 n'essaawa n'azikuwa ssaawa 3 ssaawa 4 regular enkya luli mwezi kati mulimu affe abatalemerako nnyo n'ekintu ekitamangu. Ate kati n'abazinyi muli bangi agamba naafuna omulala oyawedde genda okulaba olaba video gye batakusasula ku TV. What's that feel? Video director teyakusasula ogiraba ku TV ekuba olaba buli omu oluyimba aluyimba video yawoza obwana bwazina bulungi. How do kikuleetera n'okukyawa omuyimbi agamba oyo omuyimbi saagala nsale n'amaaso bambi oluusi yamalayo ne ssente director yataakuwa bambi. Sorry. Any big challenge harassments biki wali yali ekutuseeko? Yali egenda okuntuukako ekya shoot gye twagendako awo mu Kizungu yali yani yali awo yali y'omuyimbi oba erinnya linyemeza okwogera ne Kenzo yali korabo owogamba Oma alina korabo ne Kenzo yaba Oma Africana twagikolera awo mu Kizungu kati then manager yampita. Manager wani?
Oh, omuyimbi koma. So I went like of course wali abantu abalala ndowooza gye nasangira ne Makya. Yeah. Anti Makya mukwano gwa Oma kuba Oma yakolako mu Black Market nga immediate manager we mu Black Market yali Makya. Yeah, munnange nga kati omanyi oba omuntu tomumanyi nnyo kati ne mugamba oba basooke bampeeko ekitundu ng'ogamba manager. Director Director si yabayita manager yabayita. Oh, cause nabo balina shooting company. Yeah. Ba manager baago nti. Okay. Kati munnange nagamba nina kusasula gwekola sookomala okukola. Tumala okukola funa akasente kwali kwezooba. Kwali kwezooba naye namala n'akampa. Anamba kinyawaawo after party sobola okujja nekigenda. Mwali abawala bameka? Sijjukira naye twali tuwerako. Mwali muwerako. Mbawala bonna gwe gwe yali aganya osasula? Simanyi. Sijja kumanya. Bwe walaba gwe kwetolooza gwe. Najjukira ewaka ojjukira oba ovuddeyo osuubira kasente ate nga obudde walayo. Kasita bakampa ng'ate bangaye twali tulina after party. Nayitamu oluyita. Kati gwe kye bwe yagamba after party kye kyakugira mu mutwe? Ekyanzijira mu mutwe nze ng'omuntu nali sikubangako party nga tesigenda mu mabaala ngende mu bbaala tunuulire ng'ate ng'ajjukira bosi waffe yalinga atugamba gundi nono temwesembeza bayimbi babeera balimba bamaneja biki basobola batwala eyo newampesa lelelelele kati nga nze kyekindi mu mutwe nange nentutamu akakumi. Era ako kaali 10 kuba kati sayizi ye 10 oba okijjeewo. Nentutamu akakumi. Okay. Okay, nga tumaliriza. Viga, bw'oba otunuulidde music industry yammwe eya dance, ogiraba otya? Ogirabawo, ogiraba otya gwe nga gwe? Muli appreciate, mulaba gye mukola gye muli byebiri, mwe nga mmwe mweyisa mutya between mmwe? Temulinaamu ntalo kuba abayimbi tubalaba ono alwana n'oli we n'alwana n'oli. Buli industry tugenda okulaba bali baluma n'oli. Actually n'eya dance yammwe waliwo olutalo lwa Rita Dancehall nani lwasirikamu naye luli munda ne dasima olumanyi ne dasima mweta so kati batuweweezaamu naye munda bakyakola ki bakyekuba batuweweezaamu naye kusonde bakyereetera. Yes, how do you see the dance industry? Of course era tebibulamu. Like tosobola kubeera mu ngeri perfect. Of course era ebyo byokwerumaaluma tebibulamu. Ffe tukola kye tuteekeddwa okukola naye munnange tebatu appreciate nga kimala mwe nga ba dancers. Ate nga nammwe ku video mulina ekitundu kye mukola ekinene. Si kye tukolera ddala ekinene. Era Makya yakolako live ng'akyogerako. Ng'akyogerako. Kozi omuntu yasobola okuyimba naye ne bagamba bannaabwe oli video n'ajagalwa badansi ababaddemu. Oba okitegeera naye nga video gy'ayagadde olw'abadansi abalimu nga tamanyi nti abamu tebaafuna nafuse. Amaanyi gonna ge bakozesa bwereere ye omuyimbi yali n'agamba nakikubye. Bana director batakusasudde temuyinaawo kibiina kibatwala gye musobola samoninga ba director bano oba ne mutuukirira omuyimbi ne mumugamba owaayo video eyo gy'olaba tebatusasula temuyinaamu mwe. Ate ng'ogenda muggyawo omuyimbi nga tolina nnamba ye. No ngamba temuyina kibiina kibatwala kisobola kukola ku ebyo. Maybe kino like
sikimanyiiko nnyo naye mpulira like weekiri. Yeah, but by then bali tutuyina bakuluma bakulumye okaaba maziga gonoddeeka notambuza ebigere paka wakuba ne weewola weewola baba oba onoosigala mu kiyumba wekka ate kati gwe are you in a relationship? Yeah. Oh bambi naye oli mwana muto ojja funa olubuto nga tolana kugusa birooto bya maama wo mukwano ya big Sasha olubuto ate nsobola gaana kugusa birooto anti kati okumala emyaka 2 nga tozina tokola challenges todda ku stage. sisuubira nkisobola olemesa. Okay. Kale mbadde ne Viga Viga the boss? Viga boss. Okay. Mbadde ne Viga boss ku the Truth Media. Nga bw'omulaba mwana muwala muto myaka 23 naye ebyokwegatta tobigendamu ennyo bijja kali ejaffa. Even your boyfriend is a dancer? Chichi. I can't. Lwaki? Sobola okubonaabona kwempitamu mu mazina funa akaseera ate nfuna omuntu nga tubonaabona kyekimu wegamba badansa mubonaabona nnyo twanekise tusaana kwagala dansa saana kwagala basereebu wabagoba. So boyfriend we ali Loki tawuliramuko obuzibu ng'akulaba koza ebintu bya dansi wemanyi waliwo gundi routine ejja ng'omulenzi alina okukunyweza alina okukukwatako buli wamu tafiringa insecure bali comfortable nakyo naye kati gwe nnina ali comfortable nakyo ansupportinga. be wali olina by then oyise mu boyfriend bameka senti mbumpise mu boyfriend bameka naye osobola ofuna omuntu ng'olowooza agenda kutegeera kumbe tategeera tovuma abasajja omanyi agenda kutegeera omulimu gw'okola naki naye n'atasobola kitegeera n'ogamba eyembwa genda manyi mutuyita mbwa nogaa kati gwe yembwa njitadde nonoonyayo embwa endala. Anyway, I don't want to go in your relationship side. Singa mukera kumakya gwe nga gwe the industry yamwe nga waliwo abaagala bakwasizaako kiki oyagala kiki bandi bakwasirizaako gwe nga Viga? Nze nganze kye baba bankwasaganya no tebagenda kuwanga gwe naye nga as a dance industry. Kiki mu bulamu biki bye mu bulamu? nse oba tubulamu okukwatagana Temukwataganira tubulamu okukwatagana like me kyekisinga kyenandiyogeddeeko. Mwina zi rehearsal houses zemukoleramu? Dance studios. Studios. Yeah. Nga za bwerere zammwe oba you have to pay someone? Of course you have to pay. Then ekyo nze kibandi bakoledde ne mubanga osobola okugenda freely da studio n'okola routine zo n'ovaayo. I think nze kyandibadde better. Nga bakoze mmeka? Newe ziba 4 ku 5. Abakoze ziwerako. Dansa kyakusingira mumenyere badansi bataano mu bakazi first soke n'abakazi n'ogamba nti no bano bakinkubira mu bakyala mu bakazi bawala bakazi Charity Macha the ben Macha anyawo mulala of course dance mamwita
I have my friend Boss. Era we namulinda nga ndi mutwe mmanyi eno muleeta ssaawa yonna. Yeah, very good. Mpozi mwevasingako nga muli ku bbato. N'omulagako n'akulagako. But in a friendly way. Yeah. Owookutaano. Tomulaba waawo. Waali naye like ndi munoonya mu bangi bennyina. Yawo ndi nno tagenda ani. Olaba yo y'ofoma bosi tomutaddeemu. Bada manyi tuli ku new generation. Oh, new generation. Yeah, true. Ekituufu kyoyogedde. Manyi tuli ku new generation. Oh, yeah, true. Yeah. So woyogedde no mu list yo nomenyamu Dance Mamweta, meaning gwe you were team Dance Mamweta. The same team. Okay. Yeah, it's in that team. Katate mu balenzi new generation and go give me 3. 3. Of course, Uncle DVD. Life. Okay. Yeah, wow, bamwita Life azina bulungi. Life nani omulala awo. What about like these boys? Akulabo bamapiano bali awo bali babiri. They coach boys. Yeah. Nabo banzinira bulungi. Ate group. Bwe tuba tunudde mu zi group kizoga ndi mpa 2 zokka. Ezala dance. Nga bazinira mu group n'ogamba ye group enkolera. Nazaabalenzi. Mulimu abalenzi oba mulimu abawala. Give me 2 groups. Naye kyamanyi groups. Tekyali zaggwawo. Kyamanyi groups. Zaggwawo. Tokyalabayo group ezina. Group ki? Tewali. Kyalaba groups. Hey, 6 dancers obamanyi. Abatera okuzina comedy store. Bamanyi. Tebakuzinira bulungi. Ola tebazze mu mutwe goleka bibaza tebikunyumira. Bikunyumira. Andi nkubuza group maneno mayogera kungamba tulina wene ezina bweti tulina wene. Neno noga ate wakyali group. Nacho boyo onokulonda according. Anyway, sibula abakulaba. Send mommy greetings. Bana bagirabye, anagiraba? Koze ngajimulazi. Okay. Send her greetings. Hey man. Kwagala nnyo. Ali Kawanda. Yes. Send boyfriend greetings. And boyfriend omusindikire greetings. Oh, my love. Oh, mabi. Hi. Mutawira Uganda. Muchi? Muzungu. Wafuna muzungu. Abaddugavu bange. Bakukolachi. What did they do? What happened? Abaddugavu bange bakolachi. Wale yali akufezera. How? Ekito ye mukikozesa nnyo nti bafere baalabu. How? No, give me a snip a little. Kiki oyita obufere bw'Alabu oli yakufera ati? Saagala kwogera nnyo ku experience kubanga. Give me only one. Maliriza. Kale ngera omanyi ffe abazinyi batulaba mu ngeri ya njawulo. Yajja okwagala okugamba bw'ayagala kudeetinga naye nga kituufu kiri nti aba alimba. Just aba ayagala kwebakako naawe. That's all. Oh.
Abana babebakako nnyo ne badduka. Nakutwala serious. Olumala okwebakako nadduka. Obambi. Badansi babebakako ne badduka. Si babebakako ne badduka. Ko gwe kati kwonoonye omuzungu wamugjawa? Namugjaira wano ngatse wano. Tusiwa mapeesa. Kati yaddayo? Yeah. Kati gwogenda ddi gyali? Soon. Akutwala? Ali mu nsi ki? America. Wafuna mu America? Okay. Naye wa Trump ennaku zino okuyingira nga bikizibu. Alina kyatugamba. Kitegeeza mugenda kusooka kuba mbaga akutwale nga mukazi wo waddala. Kati mubeera ku ssimu? Yeah. Obaaba. Kati ntegedde bye mukolamu. Biki? Ku ssimu. Of course, amanyi okujja. Ajja naddayo. Kitegeeza kati yakuteekamu kasente. Nange neekolera. Ekituufu naye support ye ngamba. Yeah, he supports me and supporting the like wimba mwetaagidde. Kale, mubadde balabi balungi, mbadde ne Viga Boss, dancer, mugere mukebereko ku TikTok kwali Viga Boss. Account yenja giteekawo awo, so you can go by, you can support her. She's good at choreographer mukola. You can training abantu. Oli alina video shoot n'omugamba n'omuwazi routine ezigenda mu video ye. Gwe n'oba toli muleyi gwe n'akuwa akasente ko kutendeka abantu obikola. So mbogire myaka 23 agenda okutuuka mu myaka 4 ng'alinawo bye yeekoledde. Adde manyi nga ntazina. Osuubira bivaamu ddi? Anytime. Yeah. Kale olinamu ekirowoozo ky'omuzungu okukutwala. Kati awo owulira obwongo bwesera buli ddakiika. Anyway, thanks for watching. Bye-bye.